Omwalo gwa Katunguru gusangibwa ku Nyanja ya Kazinga Channel Kasese nga guliko amaato agakolera ku nnyanja eno 16. Mu lukiiko olwakubiddwa ku mwalo guno ab'ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko mu ggwanga Uganda Wild Life Authority kyabadde kyagala bano bakendeeze ku maato agali ku nnyanja eno okudda ku maato 6. Each tourism boat has been subscribing to the community 600,000 per year. This money goes to education fund for the community. Most of the children whose parents have died because of fishing and the effects of animal conflict like hippos and crocodiles. We are using this money to pay for them school. Robert Byakutaaga omutuuze mu kitundu kino era nga ye ssentebe w'abavuzi b'amaato ku mwalo guno alina okwemulugunya kw'akoze ku b'ekitongole kino. Because these guys, we know very well that the boats are theirs, are not for the community. So they are trying to push off the community so that for them they gain. Now, these things are going to bring a repercussion. Kino kireeseewo obukuubagano wakati w'abavubi n'ab'ekitongole kiyuwa. Kati mu kikwekweta ekikoleddwa aba minisitule y'ebyobuvubi baliko ebintu bye bazudde ebyeyambisibwa mu kuvuba ebimenya amateeka. Formaif has successfully repulsed their argument and the boats have remained 94. Now we still want the Minister of Inland Water and Transport that gives transport license to tourism boats to come on the ground and try to explain to us. Mu lukiiko luno babadde basazeewo okuvuba kusooke kuyimirire ku nnyanja eno ekitasanyusizza abavubi. Ekikubasaba tuleke kweteere omugere. Kumalaale be Hussein bamukwata ningira kyokukora n'mukimanyi. Hati nukwerwanaho bakwata Hussein basi nobwakwiza amaato 30 n'omumara nobwakwiza 50 n'omumara nukwerwanaho. So meanwhile ite mwatwikiriza tuzagumiza mu tukora nka community as we have been doing until ayibararetere baruha yo kutwemereza kubanga ito twine kikutwereka ngo bayemereza amato gitu. Omu ku batambuza abalambuzi ku nnyanja eno John Bosco alinayitwe alaze obweraliikirivu olw'ekiragiro kino okugaanibwa okusaabalira ku nnyanja kuba babadde baasasulwa dda ssente z'okutambuza abantu ku nnyanja eno. It's now wagira ngu tokwenda ni operating within a booking. I have 7 clients who are supposed to leave here at 2 p.m. I ate their money a long time ago in the first month. Where am I going to put those clients now? Should I send them to the government, to Museveni, to RDC? Where? Let the government come on ground. Explain. Mostly the 2 governments, the 3 entities, Minister of Transport, Minister of Fisheries and Agriculture, then and Minister of Tourism. Wilson Yasiimwe ssentebe w'eggombolola Leke Katwe agamba obutakwatagana wakati w'ebitongole bya gavumenti ku maato agalina okutambulira ku nnyanja eno kitabudde abatuuze. For us as a community, we shall continue operating until we get official communication. Because we have requested them to write officially stopping us. They are saying they can't do that. For them to have deployed these 10 boats to do the crew. Buli luki obutakkaanya bweyongera wakati w'abantu abakolera ku nnyanja eno n'abavunaanyizibwa ku by'obulambuzi n'ebisolo by'omu nsiko ku bungi bw'amaato obulina okukolerako.